singa nayimuka if I had woke up and nesibuusabuusa kigambo nabubaka buze gye ndi ekyo tekyandibaddewo omuntu oyo yandirokoleddwa. Kati naawe mirundi emeka ekigambo kya Katonda gye kikize gy'oli ng'okibuusabuusa? Yesu mulungi yebaze. Emirundi emeka ekigambo kya Katonda gye kize ng'okibuusabuusa? How many times has the word of God come to you and you doubt it? Tulaba ono Petero. We see this person Peter. Yagamba Yesu nti oba ye gweragira nzije. He told Jesus that if you are the one, ekyamazima Yesu yali yeye. For sure it was the real Jesus. Era n'amugamba nti jangu. And he told him to yatambula ebigere ebyasooka ng'awulira akyalina okukkiriza. When he moved the first steps, alabika bwe yatuuka mu kkuba n'alowooza naye n'alabika si ye Yesu. Maybe when he reached gulabika muzimu gwe guŋŋamba. Ekirowoozo ekyo bwe kyajja munda mu ye, ennyanja yali etandise okumwaniriza okumumira. The lake had already started welcoming him. Lwakubuusabuusa kigambo kya Because of doubting the word. Basaba ne banyama wakati nga tutambula, wakati nga tuli mu lugendo luno olw'obulokozi, this journey of salvation, wakati mu makaago, amidst your family, wuliranga weewala okubuusabuusa. Feel that you resist. Wuliranga weewala okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Bw'akugamba nti kino kola ekyo tekikugambye. Bw'aba yayogerako naawe luli, jjukira ekyo kye yayogerako naawe luli. Ng'otuuse mu kaseera akazibu. In the time of trouble. Ono tulaba nti yali abbira mu nnyanja mu mazzi. We see that this man was sinking into the waters. Kati nawe oyinza okuba nga ekyamazima olina w'oyita. Perhaps you may be passing some. Waliwo embeera eri mu maaso go. There's a situation that is before you. Ekyamazima egenda kulemesa okusinza Mukama mu mwaka guno. Sure it is going to hinder you. Efaanana ng'olina oli ennyanja eyasamye okumumira bbira. It's like the other lake. Kati naawe yeetegese okukumira eyagala kubbiza. Eyagala kukujja mu lugendo luno olutambulibwa. Eyagala kulemesa okusinza Mukama. Bassebo ne bannyabo. Totunuulira mbeera. Wulira ng'onywerera ku kigambo kya Katonda tokibuusabuusa. Bw'abanga yakugamba kusinza. If he told you to worship, sinza Katonda n'omutima gwo gwonna. Worship the Lord with all your heart. Yimirira w'osaanye okuyimirira. Stand where you are supposed to. Kola ky'osaanidde okukola. Do what you are supposed to. Nga tokikolera muntu. Not doing it to naye someone. ng'okimanyi nti okikolera Katonda. Knowing that you are ono bwe yabuusabuusa Yesu n'amulaba ng'omuzimu. Basaba ne bajja bwe yatandika okubbira. He started joining up. Naye luli bwe yakinga waliwe walimu omuliro gulina nga we nalina omuliro guli. But maybe the other time when you had fire burning inside of you. Ng'ekyamazima owulira nti Katonda yeye y'oyo. Surely you feel that Jesus was the one. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Naye bwe watuukako wa tubuusizabuusiza ekigambo kya You have Katonda. doubted the word of God. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Bw'aba akugambye nti jangu, If he has told you to come, yakugambye nti jangu. he's the one who has told Omulala ne waakubugulira mu kkubo, you. sigala ng'otunuulira oli akugambye nti jangu. Still focusing on the other one who has told you. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Bw'aba yakugambye nti weereza, If he's the one who has tunuulira oyo akugambye nti kola ki. look upon that one who has told you to Totunuulira minister. oyo ali mu kkubo. Ignore the other one on the way. Bw'abanga ye yakutwala n'akusimba mu makago mw'oli, He's the one who nga mwene yennyini ye yakutwala n'akuteekawo bw'oti. If he's the one who Ebisigadde tunuulira oyo yakugattawo bw'oti. the rest of the things just show Obwesige upon the other one. butubumujjaamu. Amen. Ekigambo kyo tekibuusabuusa. Never doubt his word. Omusajja ono weyongereyo tulabe Yesu bwe yamuddamu. Tuli mu Matayo 14:29 n'agamba nti jangu. Petero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya n'atanula okusaanawo n'akaaba n'agamba nti Mukama wange ndokola. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti bw'alina okukkiriza okutono kiki ekikubuusabuusizza. Bwe baalinya mu lyato
omuyaga ne guggwaawo. Yesu omulungi yeebazibwe amugambye nti gwe alina okukkiriza obugumu kiki ekikubuusizza buusizza mu ngeri ennyangu kitegeeza singa okubuusabuusa tekwali munda mu ye teyandibidde yandisigadde ng'atambulira ku mazzi kitegeeza kimukyo nti naawe bw'onooba tobuusabuusa togenda kubbira bw'onooba tobuusabuusa togenda kubbira kubanga ye Katonda